gwe guba omulundi ogusoose Shalom era gwe guba gusembayo. Toddamu oyisa maama wange mu kamwako. Ekyo kyo nkikulabulira wano. Shalom Kaweesi, nze osobola okunvuma sikuyinaako buzibu, naye toddamu oyisa maama wange mu kamwako. That should be the very last time wadde okukirowoozaako. Kitegedde. Ekyokubiri, Shalom saakuvuma, nakubuulirira era ndowooza obubaka bwange tebwatuuka bulungi. Ekisooka Shalom, toddamu okuyisa maama wange mu kamwako. Ekyo tokiddamu era gwe guba gusoose era gwe guba gukoma. Awo ojja kunfuniramu ddala obuzibu va mu bino bye tubeeramu wano ebyokusaaga. Awo ojja kunfuniramu ddala obuzibu obw'amaanyi. Otuuke nga n'ekasuku talina kyasobola kukuyamba. Omanyi Shalom okola ebintu ngolooza kasuku ajja kukuyamba. Okuddamu okwogera ku maama wange Shalom Kaweesi, ojja kunfuniramu ddala obuzibu. Otuuke nga ne Godfather wo kasuku tasobola kukuyamba. Ekyo tokiddamu. Nze sinavuma ku maama wo era nze maama wo muwe ekitiibwa. Era Shalom ebbanga lyonna lye tuzze nga tuyomba siteekangamu maama wo wadde abaana bo wadde mukyala wo, naye nga nsobola obbavuma wano. Okitegedde? Manya amagezi oyina matono Shalom, ate n'ekabampaano oyagala mungi. Toddamu okwogera ku maama wange, nkwegayiridde tokiddamu. Ebirala byonna nvuma sikuyinaako buzibu, naye bwoddayo no waddeemu bweti ng'otaddemu maama wange, bijja kuba biralamu. You can prove a point, you can do. Gwe nvuma nga bwonvuma, nga bwe nina amabina amanene nga siiga omuzigo, no problem, sikuyinaako buzibu. Maama wange mugiremu ddala tokiddanga namu, kuba temwenkanya myaka. Tokiddamu Shalom. That should be the very last time. Obadde ne Zubeida leero, simanyi lwaki Zubeida mumanyi ng'omuntu ategeera, naye agenda akyaza abanvuma. Naye ate Zubeida mwagala nnyo kubanga yampita nampa ku ssente 1.5. So ekyokunvuma Zubeida sikinaako buzibu, naye temuddamu teeka maama wange mu nonsense. Omuvubuka oyo Shalom bw'ajjeewo okunvuma avume nze, famire yange agireke. Naddala maama wange oyo amulekere ddala. Okitegedde Shalom Kaweesi? Buno obubaka mubumuntuusize, kubanga bwoddayo n'okolayo waddeemu ne Godfather wo kasuku ayinza obutakuyamba. Ate Shalom, my brother, saakuvuma. Saakuvuma. Era sijja kuvuma, nakubuulirira era nyimirira wano okugamba nti omugagga Amini si yakuzaala. Omanye Shalom ekikusomba okoppa kasuku ekitandibadde kibi, kyekikusumbuwa okoppa kasuku, you are dense, obwongo bwo butono. So kati Amini si yakuzaala, ate message eyo gye nakuwa ojja kusanga Amini ye yasindika mbikugambe nga bwe nabigamba. Toyina kyonsinga my brother, era tuddanga awo ne weerimba. Tewali kyonsinga mu nsi
nkusinga sente my brother tewali kyonsinga tewali kyonsinga tewali tekiriyo my brother era toddangawo neweerimba tewali toddangamu okwesudiya nti olina kyonsinga muganda wange tonsinga sente tonsinga kuba bulungi tonsinga mamotoka nze gwoliko nina emmotoka 2 nina Mazida ne Nuwa Shalom okyapangisa osula ku mizigo tumanyi nawe basiba musingi gwanju ebyo byobeereyo ne weesudiya mu batakumanyi omulimu gw'otunda ddagala ganda byomanyi ebyo so Shalom toyina kyonsinga mukwano toyina kyonsinga toyina nyumba okyapangisa ebyo byoddeyo ne weerimba emitiyana ninayo eka zange nnya Shalom fe tulina amataka I have land tewaliwo YouTube ansinga ttaka ekyo kati genda okole research tewaliwo YouTube ansinga ttaka era njagala tuve wano tugende mu ministry ya lands kulabe erinnya lyange muve mu byokwesudiya anti okoppa kasuku olowooza kasuku waaba alina ssente naawe oyina Shalom toyina kyoli you are just a young boy imitating a character etaliyo ebyo byeweerimba simanya naguze gundi sana emoto omugagga amini yagigulira ne milioni 2 epazo yagakuleetera osolo ogulogo gumotoka ogukadde gotambuliramu kivulo kyakusala nkiddamu wano Shalom ekivulu kyakusala ebyo byeweerimba natunda ate basatu ekivulu kyakusala teri yakuwa wadde 10 ebyo jja birimbire yo mbasiru banno wali wakalu wali yogwe na family yo amukyalawo bebajjuze meza abajja ku kivulu kyo Shalom yali family ya mukyalawo ne ba YouTube abajjuze meza ebyo weesudiya enge meza ani yazigula tuweeyo omwe yazigula oyina omugagga gwasobola okugulako emmeeza gwe Shalom watandika kulima era banange temunguzeeko bakuguleko kigwe ekisiraamu atasobola kwegulira ndaweya olinda kasuku akugulire gwe wakoze eki Shalom gwe wakoze eki n'erinnya lyoyina akannya koyina today lwakasuku ngyakuyambye nenga Shalom toyina kyoli oyogeza kirimi fefe kakasi gwe toyina kyonsinga nkusinga sente nze situunda ddagala ganda muvubuka ebyo bi YouTube byokola byabaferiya ababulwa emirimu be babikola teri ali mu YouTube yasoma ayina mulimo watudde mulya ku ngambo mulya ku bantu mulya mukumanyira bantu just it government yabawe dembe ebyo byabaferiya tuddamu nabyogera mu bantu tinina YouTube era bonna ba YouTube abasinga obungi bolaba emirimu gyamalagana nenga si buli omu kyeyandi yagadde okola ezo $10 zemukola simanya $10 tuzifuna mu lunaku olwo muvubuka kankubulire State House yakansasula 2 days ago State House yapadde milioni 5 ez'akalulu buza Bukenya Media buza Emma njagala obuze ba TikTok obabuze Junior mukaluba mu sente meka buli mwezi gulyawo yasamiridde fe tubadde ne sente before YouTube sente agakola YouTube nde susula mizigo gye musule yekisasi Shalom tondabangako mizigo gyammwe gana amakasi gwe wagazimba nje si competinga naawe nkusinga buli kimu tonsinga linnya
wamala kweripa kunze ne bakumanya. In fact Shalom nze yakola wamala kweripa kunze insi nekutegeera ne kati Shalom gwani bu Shalom Kaweesi oli eri mizigo gy'ekisaasi gye twasookera egyo emizigo gye musulamu egyo emitwalo 8 emitwalo 5 owoza nina amataka gwe tonsinga ttaka muvubuka tonsinga ttaka nze wano twali YouTuber nsinga ttaka I have land Kasuku mukwano gwe lwaki takubuulira akubuulire nti Junior ine ttaka is your friend utilize him ogenza okoze ekivulu kikusaze oli awo njasamira nze yagamba obikole bikusale gwe muvubuka nze yagamba okole ekivulu kikusale waliyo bantu kyabajja ng'oggyeko gwe ne famire ya mukyala obaliwo abajja okujjuza emmeeza ani yakugulako emmeeza mama Fina tuweeyo omugagga omwe yagula emmeeza ezo tukiraba nga kijja jemba agula emmeeza 34 ebyo gendo bigambe basiru banno naawe gwe Shalom oyina okukola ennyo oyo kabampane gwolimu owokopa Kasuku kwa Kasuku ayina luseke nyamunyamu naawe n'oteekayo byakusaze ku luno nojja notandiko twasamira era nange abantu tebamberedde bakubeererewo gwe Shalom gwani mubeerewo ne mwenyampira nobo bu YouTube obwo bukazikazi obwagwedde embugubugu obwali bukola obw'amalaaya bwobeeramu obwo Shalom noonya omulimu okole noonya omulimu okole my brother ebyo byolimu bye twasookera mu ffe ojobera nebyo ebikazikazi ebyo byagwe embubugu byetunze tunze ensi ebiremye nebisalawo kati tutandike YouTube byolimu si bya myaka gyo ezo YouTube z'abaferiya myaka gy'abasaba zonto omuntu awezezza emyaka 4 emirimu gimubuze n'agabwayo kakole YouTube byolimu YouTube si mulimo era oba obadde okyewaaniramu tokiddanga namu ogwo si mulimo naye n'okopa Kasuku buli kiseera okopa Kasuku simanyi Shalom ani akulima nti oli serebu simanyi you are nobody oli munaku Shalom oli munaku tosobola nakuliisa makaago you are faking life my brother era Kasuku bwakeera n'akutagwe muvubuka that's the end of your life tubula bomwese Godfather yakuzala Godfather Kasuku Shalom stop faking life noonya omulimu okole nze gwoliko nkusinga sente kyosinga myaka you are older than me kyekyo kyokka nze YouTuber asinga obugagga awo Kasuku yansinga yekka ate yatandika okukola nga nkyasoma tewali YouTuber asinga sente mulala era temuddangeyo ne mwenyampira I'm bigger than all of you I have the money musula mizigo nazimba nze simanyi na Land Road bwafaanana gwe muvubuka nkuuma amagye I'm protected by UPDF nze sina buzibu nvuma nga bwe nina amabina nga bwe ngateeka sikuyinaako buzibu awo oba osigala tugatta mu famire yange bijja kuba birala abo abakukyaziza bazubeda bayinza obutakuyamba ezubeda asobola okukukyaza today naye bw'ovuma maama wange ayinza obutakukyaza the next day ekivulu kyakusala tewaliwo bantu kwekaniikirira amini yakuzaala bwe yakuwa miliyoni 2 ogule motoka aliyo ine motoka gwe muvubuka kijja kisinika ebinnya amini teyambe singa samine singwa ine motoka gwe Shalom singa samini wali ovuga motoka ki waine motoka kyali kubigerenga kiwunya amazi wali kubigerenga ogira ku bodo wunya amazi omugagga amini nakuwa miliyoni 2 n'ogule motoka wali munaku kigenda ne kyeyogeza ebintu ebyekisiru twali ewashiba kitandise okweyasamya nina ekanya what is 4 acre you man what is 4 acre eka kizoyina gwe sirani kibyo
kyogeredde mu bantu bagagga bachi wo muzindaalo okwogera dagalasi nali sagala na kyogere kanze yalina wa speech kitandise nze Shalom Kaweesi nina eka nyemiti yana bafuka wisdom kayegwe muvubuka choka abasajja baliwo tuli bagagga era twakitunulira bwedde twalaba embweni omanyi bwe kyayogere kye kivubuka ewasiba tekyayina na kwogera nekitandika nze Shalom Kaweesi nina eka nyemiti yana kenotunye ettako lino aina eka nya singo osula muzigo ekisasi singo kyali muzigo ogwo we mukolera pate ne mwenyampira okolera otya pate muzigo gwo goli musajja gwe okwata otya omukazi n'omuwasiza muzigo aye mani kuba kikopa kasuku Shalom toli bakasuku nchiddamu amagezi gaze Shalom you never be kasuku nebo oli mukoppe emirundi 10 yegwe Shalom Kaweesi eyasomera ku Muteesa wanu loyo okutunda eddagala egganda ekyo kyoli that's you. Stop faking character Shalom. Oli excited over nothing. Buli watuna mu kamera kakana muganda wange eyo kamera tugibaddemu ebbanga Shalom eyo kamera gyolimu tugibaddemu for a long time teyina kirungi kyereeta ne Shalom oli excited olinga omwana wa isikulu muvubuka kula ogenzo otegese ekivulu kikosaze otandise okulimira abantu ngani eyandize ategeera amini teyaze amini wali omulabye ku mukolo ki omugagga amini wali omulabye ewa muli bana kumusabiriza ate muleete entondo mu bunaku bwammwe amini yekitaawo amini yakuzaala kibeera mu saluuni kikola biviri kiringa enkima Shalom ofaanana bubi olinga enkima olinga ettako lya fulufiga mwana gwe bana ekivubuka kirabika bubi naye mukwesaawo ate ntambi akusinga by the way kankubuulire Shalom today ntambi akusinga wolo ni balukeza akusingira ddala ngani ajja ku kivulu ky'aba YouTuber abagwedda mulya omwekuŋŋanyiza mwenyampira ba YouTuber ngani ayinza okujjaawo mulya buli mmere ntambi asinga Shalom naye Shalom takkiriza wakubira amini amasimu ngaagalaba nzo okuvaayo okugamba kutuloza nti nazze buzi mutandise abantu wakubira essimu zikwate olinga amazi mugende mukole sente zammwe mulekerawo okusumbuwa abantu ne mutegeka ebintu ne musumbuwa abantu ezammwe ze mukola muziteekawo anini yajjo balabirira ekyo ekivubuka ki Shalom kyali tekirina na mmotoka nga kitambulira ku bodaboda kiwunya amatako amini nakikwatire milioni 20 nazikiwa nawulidde bubi nga kimuliko kimumanyira gwokola ekivulu oli muyimbi kwa akopa kasuku Shalom toddamu kwogera ku maama wange kabe gwe Zubeda toddamu kola interview eri mu maama wange Zubeda byantalo mpulidde bulungi wano fulufiga yali avuma nnyoko nze yakuwolereza gwe Zubeda manyi naawe amagezi go matono Zubeda njagala ojjukire nnyo Zubeda toddamu kola interview erimu maama wange ebirala byonna nze sina buzibu wano Zubeda fulufiga asiba avuma maama wo it is me eyavaayo nengamba fulufiga kyokola kikyamu nenkubira muwala wa Jerusalem musale nenkuyita Zubeda sagala ate weerabire mangu Zubeda kyekwagalako mpa ku sente era nkwebaza Zubeda wapita nompa ku sente 1.5 oli mukwano gwange nnyo oyo omuvubuka Shalom mu guiding ekyokubiri wagambye nti nafuna accident nti safuna accident ebyo bijja kutwaza mu kooti biveeko ebya accident gye nafuna bireke sagala ate bajje wano banegayirire Junior Shalom tomusiba ebyo bireke muganda wange nze Shalom nvuma buli kimu ebya accident yange bireke sagala ate kumpita ku polisi mayinze mkubuulira amazima
accident je nafuna yo soko ogireke tomanyi lwaki today amaje gankuuma. You don't know why I was given UPDF to protect me. Tebampa ku police, tebampa ku VI bampa maje. You don't know my brother. Ebyo bintu bireke Shalom. Mvume ebirala ebi accident bireke. Sagala ate kuddawo tudde mu byantambi bye yalimu. Nze Shalom nkolere ebintu bibiri. Mvuma buli kyoyagala. Mama wange mujemu ebi accident bijemu bijja kuleetera obuzibu. Those two things. Awe bisigadde nvuma ngabwe nina amabina ebyo nze sina buzibu. Awo tujja kwevuma olunaku lukoleki. Toddamu kwogera ku accident eyo. Kuba oyinza okubeera wana ate ne bigenda bikuzingiramu. Oyagala complain y'omusango oyinza okwesanga ate mu kirala. Buza ku Godfather wo. Kitegedde my brother. Ebyo bireke oli mwana muto Shalom kakkana. Oyagadde nnyo kubanga kasuku kiganyi. Ekivulu kitegese kikusaze. Owoza natunda te basa tu mutano tewali bajja. Tewali mugagga yakuwa wadde 10. Ekivulu ekyo kitegeka. Amini ye yagambo kitegeke. Amini natuuka n'abakoowa. Amini yabakoowa. Era Shalom kino njagala nkikubulire. Amini yabakoowa si abazaala. Amini yangamba mwamusabiriza n'abakoowa akoma. Ntambi nakuba kumacha Shalom nakuba olweggulo. Bulunoke nakuba emisana yakoowa kati. Era Amini yansanga ku kafe Java ziwe nasembo mulaba. Nangamba Junior nakoowa abaana abo. Go watasima. So Shalom omugagga Amini yangamba nti sente ze yakuwa zamala. Bakuwe milioni 2 n'ogule mmotoka kimala. Si yakuzaala tandikirawo. Milioni gali 10 ago. Sigwe wandize kwa Amini n'omanyira. Dayo ku Mutesa One Royal University osome. YouTube si mulimo. YouTube mulimo gw'abafeeri abalemeddwa obulamu. Era tuddangamu n'okubyewaniramu nti nkeera mu lugambo. Wana abasajja bonna bakeera n'atula mu office n'akola. Naye gwe kati abaana bo bakulisaayo nti daddi kulikayo mu lugambo. Kivubuka gwe toyina magezi. Nyoko yakutwala kusomero kusoma ddagala Ganda Shalom. Mama wo we yakutwalira kusomero. Osome ddagala Ganda ku Mutesa One Royal. Emirimu gyakubula. Wasomera ku Mutesa One. Emirimu gye Shalom wasomachi. Oyina oluzungu oyogera. Neseeto kuyingiza somero Shalom. Mama we yatuwanga emmere y'enkoko ku somero. Ne Shalom wali musiru ku somero nga neseeta tosaanayo. Nali edi prefect we seeta. Bakuwa ekifo Shalom wali musiru. Kubanga headmaster Madamu Kagoya mama we yamuwanga emmere y'enkoko ize. That's why you are ichobra oli musiru tolabikana kwati wasomera seeta. Shalom, you are a typical definition of omusiru. Neseeta tewayita. Todamu kulimba bantu. Toli standard ya seeta high. Nali head prefect weri esomero. Head teacher Madamu Kagoya. Ye yagamba nti omwana ono Junior tumuleeserwa kuba maama we ampe mmere y'enkoko. Nenga Shalom tewayina points. Zikutekesa seeta era wasembanga. You were damu nga era bwoli. You were a damn student. Fera tukulaba. Shalom osolo kwa analyzing ekitu n'ekimuwano. Okola analysis ki Shalom. Osolo ko okutula mu kamera Shalom. Noyogera ebigamba asatu nga byamagezi. Otandika kwogeza birimi. Oyogeza birimi. Wakula oyonka engalo. Kiri engali. Kivubuka golu nakulu wavuma mukazi wo mu kamera. Olunaku Shalom we wavuma mukyala wo mu kamera. Kasuku nakolera damage control singa wayiga. Nakulaba wano ng'oli ku mukyala wo mu kamera omuvuma. Nomala ne weekaza mboziza yewaka bakasukidde ebyo oli oyogera byaki.
no mala gwe kenyine Shalom no tuganti mama wo yakwata mama wo muto gwe wabye yogerera mbu mama wango muto ye ebyo babyogera mu bantu kanyuse mama wo muto yakwata era ngo okoppa kasuku ononye emboze zikubuze nekijere kirwa mu kamera esibwe yakumanya tutoyina magezi Shalom wakakola ebintu bibiri ebyalaga abantu litotegeera dede we wakwata mukyala wo n'omuvuma mu kamera nanobye no yogere ebintu bingi ku mukyala wo njagala ombulireyo YouTube ayogera ku family ye mombulireyo gwe mpayo omu anti ononya content ononya kyakulya kasuku nakolera damage control noddayo kubanga wali oyo cheza nekimala nekireta ebibozi nze mama wange omuto ye yankwata nanzi yakembuzi ebyo byogera bikuyambe ki obitugamba bituyambe ki weswaza weka how do you sleep with your mother wewe bakane mama wo muto banga webasene mama wo mwenyini ebintu ebimu Shalom kula nze nkubulirira eno kamera joli moli excited nnyo bako byosigaza fe tuyina ebintu bingi ku family zaffe naye tusirika nze dunia tuyina ebintu bingi bye tusobola okwogera ku bantu naye tuli bantu bakulu nzonna bengeri gye njogeramu ebintu byange nina byendeka ne gwa yogera buli kimu Shalom tolina YouTube oli TikTok duwe TikTok ogezezaako oli mu character etaliyo tolina kyamagezi kyoyogera ofaanana bubi okoze ebivulu bikusaze ekivulu kyakusala ba YouTube abanna abasiru ne bakuwaana nange tebo zaali nkalu ndoza wategera amanyi go egakoma nti wali wepankapanka oyina mugagga kiggwe ngani motoka bagulira ngulire gwe osura mizigo gya mitwala 5 wane chanja nawe oyogera matu Shalom abayina amayumba Kampala tuogera gowa muzigo oyogere gwe kikoze emikolo ku mizigo ate landirodi wo mumanyi nja mugamba akugobe odde mizigo gya mitwala 3 mu fake nze nnyo life Shalom tonnatuuka na kupangisa oyina kubanga obeera waka kandi sete zipangisa tozina Shalom tonnatuuka na kupangisa eddagala egganda lyotunda terisobola kuvaamu sente ezo mulekerawo ba YouTube okufakinga life to please people gwe Shalom osobola sasula emitwalo 5 buli mwezi gwe tomanyi nawe bazimba ntaana gwe oli ku nyumba yange oy'obukadde 2 sebo Shalom nina taka nali obukadde 15 this house the land is 150 million bidaba byasama chengera kyalo kale oli mazzi chengera n'entebe weewala nziramu ekyanja gy'obeera nange asula ekyengera ani asokotuuka mu town nobiwulira nga bikomba amazzi kyengera wala kyengera kyalo noli mazzi kyengera n'entebe weewala kyengera n'enaalya weewala wano ekyengera wano mu tawuni wano wove nateeto dda kyengera ettaka ly'ekyengera omanyi gwe erigula gwe olitali eri emiti yana ewammwe omanyi poloti ekyengera zeegula gwe omanyi nti omuntu avudde ekyengera asookewo ekyajja okutuuka mu tawuni obadde okimanyi ava ekyanja adda ntinda bw'ava entina nadda ebukoto kyengera ova ekyengera odda nateete bw'ova natatu oba lubaga mu tawuni era tebimanyi nobiraba biri ku YouTube byasamye face zibiriyanga amazike g'ebwindi you are analyzing stupidity face kiriyanga ebbina ly'eggunju kitudde ku YouTube kyengera kyalo kyengera kyalo oyugira mu bataasoma gwe tomanyi na mathematics boss kyengera kibuga wano omuntu asula ekyengera akusooka otuuka mu tawuni
gwasula ekyanja kisasi kati kitegere from today eno ploti najigule milioni 15 eno yali eka namba ewaffe efulu eka muzeyi wange nazimba kama kage ni wasigalawo afu eka jendiko ntudde ku afu eka nga nayagadde tudde okutunda ettaka lino. I can buy any building in town so gule kizimbe metibuloza tuli baavu nze setaga bu YouTube bwa mwe okugagga nazali bwandi mugagga bene nyumba najizimba taina nyumba kati mwasa machi ngate mu byasa mebi ngasira banga YouTube ajjirambula nze sisula mizigo bavubuka mwe siri level zamwe era Shalom to danga muno kumpisa mukamwa